kyayogedde ebigambo bino era batulonde nga baminisita balimu ensa. Oli minisita ki? What type of minister are you? Bana ina foto busoro wa minisita oba bebo balonda naffe batulondeko. Lwaki nakidde ominisita omu ng'ali ku TV ng'ensi yonna emulaba kyayogedde ebigambo bino era batulonde nga baminisita balimu ensa. Minisita ayimiridde n'agamba nti era abantu abo bakubiddwa babadde ne loole 6 eziriko amayinja. Tuyinza okuva ino oyogera ebyo ffe tetulaba. Oli minisita ki? Loole 6 bazikweka mu kuluddawa lwaki tebazikutte? Ne bagamba n'enamba plate z'emmotoka ya kundi yaleese amayinja loole giizo. Nojustifying abantu okuyisibwa obubi ng'otekewo kyonna ky'oyagala n'ekikwasa ensonyi. What type of minister are you? Bana ina foto busoro wa minisita oba bebo balonda naffe batulondeko nga bajjeewo abantu ba bulijjo okuwolezesebwa mu kkooti zaaki kyama kyansanyusa ng'omulabirizi. Naye natandise okweraliikira bagamba nti bagenda kutuusaamu era zikole ki? Bakomyewo ababaka baffe bakyali tusaba ekintu ekireme kudda. Abantu ba bulijjo bawolezebwe mu kkooti zaaki eza bulijjo. Kubanga munnange lwaki nakidde ominisita omu ng'ali ku TV ng'ensi yonna emulaba kyayogedde ebigambo bino era batulonde nga baminisita balimu ensa. Minisita ayimiridde n'agamba nti era abantu abo bakubiddwa babadde ne loole 6 eziriko amayinja. Tuyinza okuva ino oyogera ebyo ffe tetulaba. Oli minisita ki? Loole 6 bazikweka mu kuluddawa lwaki tebazikutte? Ne bagamba n'enamba plate z'emmotoka ya kundi yaleese amayinja loole giizo. Nojustifying abantu okuyisibwa obubi ng'otekewo kyonna ky'oyagala n'ekikwasa ensonyi. What type of minister are you? Bana ina foto busoro wa minisita oba bebo balonda naffe batulondeko. Omuntu ayinza okugenda ku TV n'agamba loole 6 ez'amayinja. Kakati izo banateekawo kkooti z'amagye nti bakwata n'essasi n'emmundu. Lwaki tebaleeta essasi ne baliteekako nga bankwata olina n'essasi liirino tutwala mu kkooti y'amagye? Kubanga bajja kukola kyonna oba ebyo byabaddewo nga tulaba kandi bwe bagala okutwala mu kkooti y'amagye onowoomerawa. So abantu baffe tukkiriza ebintu ebimu. Musimanya kkooti z'amagye ziyambako okulwanyisa obutujju ne kkooti zino zisobola okulwanyisa obutujju eza bulijjo. Tuli ffena naye kiri politiko. Kyetwalabyeko bajja kutta abantu baffe bajja kukwata muganda we bamuteekeko nti yabadde n'essasi oba omwana we oyinza obutakiwagira naye bajja kukwata mwana wo bajje bamukwate bamugambe olaba abadde n'essasi liirino ng'ogenda mu kkooti yaki onoogenda okuvaayo ngo bana mwana ngo batutte ng'ebintu bimutuuse tetuwagira ebintu byonna ebibi olw'ensonga yonna. Ne bw'obanga owagira kibiina ki ebintu ebibi byo tetubiwagira tuyimire nga tuli muntu omu eggwanga lyaffe. Mukama yeebazibwe. Tuwagira ebirungi byokka towagira kintu kibi kubanga owagira yakireese enkya kijja kunyiga mwana olowooza tebikwatako bagambe mwana we bamukutte gundi bamukutte gwaki jakoze eki bamukutte n'essasi agenda mu kkooti y'amagye. Kubanga munange enkooti z'amagye bakuwa biragiro mugambe bwe muti si bwe kiri abamagye bakulira ku order from above kati akuwozesa oba namugamba nti anedondi bamusalira omusango guno. So tetubyogera lwa bubi naye tubyogera lwa Uganda yaffe gye twagala. Mukama yeebazibwe. Uganda yaffe gye twagala ebeeremu emirembe kubanga tugenda kubeerawo emirembe naki n'emirembe. Ebyobufuzi tebitwawula tutule Uganda nga Uganda yaffe. Ebyobufuzi nyaga tubizanye nga ttiimu z'omupiira muzimanyi. Mukama yeebazibwe. Nga ttiimu z'omupiira bwe zikola ki? Tuli bannabyamizannyo. Oba oli wa Man U oba oli wa Ingo omusumba byayogedde babiwulira omwe atuuse n'okugamba nti oli eyo oli muzadde naawe omwana we n'akuleetera sukaali naye nga ssente gyazizzeemu ava kukuba bantu. Teeberezaamu ng'omwana wo wano y'omu ku abo abagenda okuba abantu emiggo gye bujja.
nsaasira abazadde ng'otuula eyo n'onywa kasukaali naye ng'omwana we akajja mu kkuba bantu miggo. Kubanga bwe baakubye abantu emiggo baasasuddwa. Bo gwe mulimu gwabwe. Ng'omwana wo yaali eyo akola mu safe house kutulugunya bantu nga kye kimusasuza omusaala era n'ajja ewaka n'akuleetera ne kasukaali n'onywa. Ng'ekimusasuza kutulugunya baki? Owulira otya bw'okimanya? Kaakati twetaaga eggwanga eririmu abantu abalimu ku magezi n'omutima ogw'eddiini. Ekyabazadde buvunaanyizibwa bwaffe. Kyekyo munnange tuli ku nsonga ez'okutulugunya bannayuganda era olaba abafaatha byonna byonna abanyaddiini bonna bye boogerako abatulugunya bafaatha baminisita aboogera ebitaliimu kyokka nga bye bandibadde oba oliawo nga bazimba eggwanga naye abakola okusanyusa just obutali bwenkanya. Nga tweyongerayo omwana yagenze nayogera akagambo agambye nti bannange okufa kuno nti kuluma kyenkanyi nti bo owaabwe afiiridde oba yafiiridde walala ate abaabalala babase oba bazze nga babatta mu kutulugunyizibwa nti naye owulidde mb'obulumi. Bulaaza teri kufa kutaluma. Teri kufa kutaluma. Natunuulidde famire y'omwana ono eyafiiridde mu Menzo Bar nga bali ku Christ the King basabira omulambo gw'omwana. Nawulidde sipiiki ya maama. Maama ng'alaga obulumi bungi. Nempulira sipiiki ya taata ng'alaga obulumi bungi nnyo. Nendaba basympathizers ba regimu eno nga bagamba this is so deep. Nembuuza kufa ki okutali so deep? Kufa ki okutaluma? Kufa ki okutaluma? Naye taata yaweze enkolokooto era n'agamba nti talina jjinja lyagenda kuleka nga talivuunise. I still didn't want to believe that. Ono alayidde nga bw'atagenda kuwummula okutuusa ng'ategedde ekyasse muwala we naani eyakibadde emabega. I can assure the public and relatives that we shall get to the bottom of this. No matter what cost, we shall get to the bottom of this. Muli ne ngamba, taata bulijjo mu ggwanga muno mwali. Oba taata eggwanga yalitonnyemu butonnyi nti mugenyi. Iregenze okukiraba munne taata business man. Agenze okukiraba nga taata business man. Era bulijjo mu ggwanga mwali. Business zazibaninga bulungi nnyo talina na buzibu bwonna oba musolo oba biki. Taata alina ka connection ku family efuga eggwanga lye. Naye taata nga tulina abaana abafuddeko mu kikula kyekimu ne muwala we kyeyafuddemu naye nga nabuno buliko tebafunanga bwenkanya. Bwe tujjukira bulungi omugenzi AK-47 yafiira mu bbaala mu nfa y'emu nga ne muwala we circumstances ezimu mwafiiridde. Ekyenjawulo nti AK-47 ate mbujje yasangibwa mu kiyigo ky'ebbaala ng'afudde. Omugenzi Moze Radio naguno guliko alipota tetuzifunanga eziraga obwenkanya. Nti oba famire z'abantu bano baafuna obwenkanya era ne tumanya baana abaali emabega w'okutulimbula kwabwe n'okutemula kwabwe. Naye newe munnange nga bw'ogambye nti ogenda kukozesa ssente zonna n'obusobozi bwo, munnange tumanya gwe okunoonyereza okwo kuyinza okwanguwa era n'ofuna obwenkanya. Era njiri wano okujjukisa nti obulumi obwo bwe wayiseemu bwe wawulidde bwe bulumi bannayuganda bonna bwe babadde bayitamu. Enno gwe weebaze Mukama Katonda nti owuwo yafiiridde mu bbaala. Ate era n'okwata ne ku mulambo gwe n'ogutwala ne bagusabira
n'oguziika ogenda guziika era ogenda kumanya waali weyeebase oleetenga n'akawero osiimuleko. Naye tulina ba John Bosco Kibalama bamuzeeyi Ddamulire yali mu Kisenyi nga ne famire zaabwe olwaleero zinoonya mayiti yaabwe bwe basobola okugyebasaako bagirabeko nti omwana waffe kitaffe Sezaara yali yeebase wano nga tebasobola kumulabako. Tulina nno abafiiridde mu zincupeeta mu ddwaliro lya gavumenti nti amasannyalaze gavuddeko nga tewali standby generator, abaana ne bafa emulago ne Kawempe wali. Tulina be baatirimbula mu 18th November 20th of November massacre 2020 baatemulwa naye baagamba nti those were stray bullets. Tulina abayasini Kawuma abattibwa naye abakulemberamu okubatta ne bavayo ne beewaana ku Twitter nga Muhoozi. Frank Senteza yatemulwa naye abamu ku basympathizinga ne gavumenti eno baavayo ne bagamba kyalyose ekifa baalyose ne bakitta bala omusana Tayibu. Bafande Kaweesi Bamejja Kiggundu Bakirumira bazze batirimbulwa naye naguno guliko tewali bujulizi tewali alipoota era famire zaabwe tezifunanga bwenkanya. Yeyo yonna nkututte wala Sebulime gwe batta nga bagamba nti yali atuleyiringa ono omukyala ew'ekayunga Nantaba naye Sebulime yali agenda kulaba mwana we ku mukyala. Sebulime yattibwa ne bamaze n'omuteekako empingu. Seeka Kirevu bagenda omukwata ewuwe nga bamwambazizza n'empingu ne bamukuba amasasi mu maaso ga muwala we. Omanyi kitigeze omwana myaka 6 ng'anyumya enzita gye basseemu kitaawe mu maaso ge ng'alaba. Oba tonnategeerako nti museeta haayi basanzemu omulambo gw'omwana era nga bagamba omwana yeetuze bwetuze mu ssomero. Kale nno ono muwala wo obuzibu yabufunidde mu bbaala naye ate waliwo omuto obuzibu oba yafiiridde mu ssomero munda. Kitalo naye nno munnange nkomawo gwe gy'oli munnansi eyabadde akijjukana era eyabadde avumirya bano abaasanyuse olw'okufa kw'omwana ono. Si kikola kirungi naye weebuuze tutuuse ddi ku ssiba lino nti okufa kuluma tewali kufa kutaluma. Ng'omuzadde bwalumiddwamu ne famire z'abalala abazze battibwa nga tewali bwenkanya bwe zizze zirumirwamu. Abantu abafa ekiteezi olw'obulagajjavu bw'abantu abamu nga n'olwaleero bakyali mu woofiisi nga ne buno buliko emirambo egimu gyalemerayo mu kasasiro wansi. Abantu tebafunanga mirambo gyabwe ne compensation tebakompensatingibwa. Seggwanga mulitadde mu bulumi abantu beekyaye kyova olaba tebakyasobola kusitandinga na muntu yenna. Kakiri nti alina kalayini konna ku gavumenti eno. Bannaffe bino muveeyo mubivumirire, muveeyo mubanje obwenkanya bwa buli muntu anyigirizibwa kubanga olwaleero kiri wano enkya kikonkona wuwo. Period. Yes, byonna nga bigenda mu maaso. Omwami avuddeyo n'agamba nti munnange, if you cannot win them, join them. Ye agambye n'akkiriza n'agamba nti mu butuufu ye Bobi Wine waakutusumbuwa nnyo tukkirize tugaane nti kubanga ye lwaki mwogerera nga waali. Nsooke mbateerewo wanyina akatambi muwulire byagamba. Bobi Wine yanditusumbuwa nnyo kubanga olwaleero akalulu ke Kawempe katuzoganyiza nnyo naye nali nabagamba dda kati Nalukola baamulangirira dda naye constitution ye Uganda egamba bw'olangirira omuntu na Electoral Commission ni bw'emulangirira ye kumuwawaabira ngu tiyawangula mu butuufu ate ayina kusooka okulayira n'afuuka
mubaka oba chairman LC1 oba chairman LC5 nejukire teeka bagenda kulikora balikola okudefendinga nga abantu ba NRM biseera ebyo kubanga bamanyi ngu nzu wa NRM bwempangula onabada nesimbyewo opposition taina buyinza bwasobola kumpangula mu kooti oledde nze oledde ndi mubaka ndifuna ne sente kati oraba ngu eteeka muzibe kati lize vice versa kati electoral commission kino bwebe eri mu kukikola oraba otango singa 2026 kyenyini kino kyekola n'ekikola ku kalulu ka 2026 nitulonda akalulu byabaka manara yingirira Bobi Wine ngo ye president nejukira bwe barangirira Bobi Wine ngo ye president okumuwa waabira bagende mu kooti okuwakanya okuwangulwakwe ayina kusooka kurayira afuke president mulyoke mugende mu muwawaabire siri nabi kati kubanga teeka nga bwe balikola president oledde NRM ewangudde automatically wangudde kati opposition ewa teyina buyinza wegenda kuwangulira ono president awangudde batya kubanga president yalonda abalamuzi yalonda wa speaker wa parliament wadde babakubako akalulu luvannyuma okuva mu kibiina kya NRM ekisinze ki nga bwolaba ng'olwaleero ekibiina ekisinze ababaka kyekireeta speaker ate kikwewunyisa wadde n'ekitundu kino ekya deputy kyandibadde ky'opposition n'opposition ne bwe yeesimbako tabeera n'ababaka kubanga oledde omukubiriza wa parliament anaalayiza ababaka ayina kuba sipiika omupya ate gwe balina kulonda kati n'etteeka lino eryobwa bwa pulezidenti ne bamemba ba palamenti bwe liri oledde oyina kugenda mu kooti kumuwawaabira kumujja mu palamenti oledde mubaka nakaseeta alya okitegeera kati singa kiba reverse nokera nosanga ngo NRM yange yeri ku opposition kabaka weddemu kubanga kati sawazi narukora liwati akasaro kamanyi bweka ubwokasika nokaza imabega kaja nenyama bwokukajamu oyina kwera kukongezayo kayiteeno era bulumi electoral commission yamurangirira nga muwanguzi ate kumusazaamu oba kugenda mu kooti musinge mumuwoze mumujjeyo ayina kusooka kurayira today amateeka tugakyuse gende mu palamenti nga bwe mubikola bulijjo buli mubaka bamutemere si bwe babikola bulijjo bagambe okurayira
etteeka likyuke ligambe omubaka oba pulezidenti oba ni okulayira olina kusooka oweze emisango kooti zikakase ngu oli waddala olyoke ogende bakulayize anti palamenti yebikola munaddammwe munadda wanje Yes, byo naye ng'oli ku NCK TV era nkugamba kimu nti bw'oba tuna subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde butereeva mawulire nja kubanga ngakuwa era nja kubanga ngakutuusaako wona woli wonna wasinzidde.